Yes, mali bajali bange amanya King Soldier Music. Olunaku lwajjo nabadde ne shop meeting point Ganda ku meeting point. Nenumbibwa abasajja abayita abasajja ba King Sir. Abasajja ba King Sir, abaana ba King Empire. Ngaba ne bankuba nenga bangamba mbusaya basinze sidamu kuyimba nyimba ze. Nate simba nyimba za King Sir. So simanyi obacho kinesi simanyi. So simanyi kigenda mu maaso. Etusaba amateeka galamule gakole kigalina okukola kuba tetugenda kufeera mu buvuyo mu bintu bya kisirusiru mwana. Agambibwa nti abadde yeefuddemu mu kugegenya ennyimba za King Sir era nga abasinga obungi abatamumanyi nga balowooza nti ye King Sir era mbu abamu babadde basobola n'okuteekayo bookings nga bamanyi ono King Sir. Buli kimu abadde agezezaako kubanga yefaananyirizaako King Sir naye munnange nannyini kyasigala nnyini kyo kakati yabutuddwa era mu bigambo bye bye mubuulidde ye kennyini ng'agamba nti abasajja ba King Sir be bamusazeeko ne bamukuba emizibu. Awo tuvuddewo waliwo omwana muwala wuuno ali Malaysia alajana mukazi watu asabye bannayuganda muyambe asobole okuba nga addeeka ebintu biwanvu muko. Yagambye nti buli kimu abadde akirina naye baamuleka lwakuba muddugavu baakamutema ne bamugamba ennyonyi yaabwe tetika baddugavu. Gyebaleko banyabo ne bassebo amannya agange bamuta Gift nasindekwa ne Malaysia ku kisaawe ne mukwano gwange yandete Malaysia yagenda kunfunira omulimu najja gwa 10 bwe natuuka ne baŋŋaana okuyingira naye ne bansaba show money nga sirina show money ne tiketi yalina okunzayo Uganda yali nfu. Kuva gwa 10 ndi wano ku kisaawe sirina kyendya sinaaba sula wano ku bitebe bya ku kisaawe. We nali nensaba Mr. Phantom andeta ku live ye abantu ne bansonderako sente za tiketi. Mr. Phantom nanguya tiketi Air Arabia Airline oyanguya Air Arabia Airline leero mbadde nina okuva eno okudda e Uganda. Wentuuse okukola check-in olunaku lwa leero Air Arabia Airline egambye cannot take African people, tebatwala baddugavu era bandese ku kisaawe tebantutte. Tindi ku kisaawe nsaba buli muntu yenna ali eyo. Embassy ye Uganda nsaba kunnyamba. Air Arabia Airline eganye okundeeta egambye tebatwala African people. Kuva gwa 10 ndi wano ku kisaawe ky'e Malaysia sirina kyendya sinaaba paka kati ndi ku kisaawe era bandese ku kisaawe wendi. Tiketi yange namu mu system ebaddemu eri abantu bangulira tiketi. Air Arabia eganye okundeeta okunkomyawo ewaka simanyi kye ngenda kukola. Nze ni mukazi muzadde nina abaana bagenda kudda ku ssomero okusoma simanyi banange kye baliko. Air Arabia eganye okundeeta ewaka eganye abantu bangulira tiketi ku live. Air Arabia eganye okundeeta ewaka leero omuntu yenna ali eyo nsaba buyambi bwammwe mwenna. Embassy ye Uganda nsaba buyambi bwammwe. Kiwulidde obusosoze mu kkala buli kimu bwe kiri yandibadde kati ali Uganda naye ennyonyi yamuleka lwakuba muddugavu. Awo we tuli nga tuvuddeko era nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo. Amawulire agava mu kkomera si birungi. Olunaku olwaleero David Lewis Rubongoya, Nubian Lee ne mukulu Aaron Norbert bagenzeeko mu kkomera Luzira Prisons ey'abakyala ne bakebera ku Olivia Lutaya, Sauda Madada, Doreen wamu ne Mama Nina Zedriga. Naye akugamba nti wabanyonyodde byayiseemu ng'ali eyo mu safe house byo si byangu era nga biyungula amaziga naye n'agamba nti byonna mu byonna bakyali bagumu nnyo era bamanyi nti one time bajja kuvaayo. Awo tuvuddeyo ate unagambye nti nze neewunya nnyo poliisi ya ggwanga Uganda
nti omuntu nekola ekintu ate novaayo oyagala oproving point naye nga ne point gy'oprovinga nga teriimu nsa. TV de Uganda olemwa n'okulemwa mu kifo eky'okulaga ensi engeri amagye ni poliisi gye geefugamu akalulu, engeri amagye ni poliisi gye gaatuluguunyamu bannansi mu kalulu n'abandi obulamu bwaibwe bwagiiramu. Basazeewo okutambuza iwulire lino gye bali kulaga ensi, basazeewo otambuza iwulire lino era baliripika ino, era bali kwida baatuwa step by step buli kimu ekiri kujja mu maiso. Wabula tibasobola kuvaayo ate nga niba n'amawulire mwaliyo timusobola kuvaayo kulaga nsi itemo lyakolebwa ku bannansi mu kalulu. Aye nga abali kuli batuusaako nababeeyeta mu babyakwerinda, nababeeyeta abakuuma eddembe abamilitale. Amagye geefuga akalulu, amagye gaatwalira abantu ku midumo d'emundu, amagye gaatiisatiisa abantu, amagye gaawamba abantu, amagye gaawamba ba polling agent ku side y'opposition. N'abandi essaawa dino bakalina mu makomera babaigulako emisango editategeerekeka. Amagye gaalumbanga abantu mu maka gaibwe gabakubirayo amasasi. Ebyo timubiraga, timusobola nakubiraga. N'engeri gavumenti regimu ya Museveni gyeri kuyita mu bannansi mpaka nakati timusobola kubiraga nsi n'ebibona. Musazeewo mwena muyambe ku regimu ya Museveni, muyambe ku dikiteeta okuziika bannansi okubakuumira mu kizikiza. Mulage ensi edisigaire nti ffe tuli bulungi, mulage ebintu ku TV nti Uganda eri mirembe eri miraala, aye ng'ezira miraala de tulimu. Okutoola ku NTV yonkani gye ndi kubona yafiireyo yajja mpaka ewa Muwanga Kivumbi, eyo gye baakoba nti abantu be beeyitirayo oba bafiira mu maka ga Muwanga Kivumbi baalitibwa okwo ku kyalo. Aye amazima gali nti gavumenti ya Museveni yaswaire okuboneka nti abantu be bakubye mutiba ku kyalo nga baziikibwa ku kyalo nga kuli kwogu ow'emukono, aye ng'abeera awangalireyo nga gyasiiba nga mulonzi waayo. Temusobola kubiraga, muli kutambuza iwulire lyonna. Ate mbadde mpitayita nga lwakisiga akatambi kano bannange kana akatambi kawulize n'obwegendereza. Bagenzo soko kola n'okunoonyereza nga waliwo polling stations 3,800. Bagenzo kola simulation yaabwe n'okunoonyereza nga waliwo loopholes. Eno video bayinza n'ogijjayo mu byegendeza bayinza ogijjayo. Bagenzo ogenda okunoonyereza nga obujulizi obuliwo ne bwoleeta Ssebbanga akyaliyo ne bwoleeta Kapere nga yagenza okuwa omusango ogwo Museveni tasigalawo. Bagenza okufindinga out nga waliwo polling station 3,800 nga tezirina results zaawo eza president nga teziriiwo, nga mu system gye baateekamu teziriiwo. Mu system electoral commission polling station 3,800 mu system electoral commission nga teziriimu. Simon Mugenyi byabaka Mambereju nga talina polling station 3,800 nga results zaawo nga tazirina. Era polling station zino ziri mu bitundu bino byengendo bamenyera. Mu Masaka, Wakiso, Mukono, Busoga region, Kampala, Entebbe nga byawaka matayina presidential results. Masaka, Wakiso, Mukono, Busoga region, Kampala n'Entebbe nga byawaka matayina results zonna za presidential eziri valid ku 3,800 polling station nga tebalina result mu system teziriiwo. Eno video bagijjamu mumanyi 3,800 polling station they are not available in the areas of Masaka, Wakiso, Mukono, Busoga region, Kampala and Entebbe nga mu system y'electoral commission tezikola ki teziriimu. Neba notinga wansi kiriwa kiwanuka Karugire Chief Justice baloya bana banotinga wansi. Nebagenda Muriyo check endala bagenzo kizuula
nti zino polling station zonna presidential results teziriyo eziraga Museveni we yawangula ngira teziraga na Kyagulanyi nga tebazirina mu system bakama nga tazirina. Tugenze ku nsonga ey'okubiri. Bagenzo okuzuula nga enamba z'abantu abalonze abataweza myaka 18 nga bava ku myaka 3 okutuuka ku myaka 16 be bayita ba under age abalonze nga bali akakadde kamu n'ekitundu. After simulations in that court, the state agent found out that after getting the information, after getting the evidence that 3,800 presidential results, they were not in electoral commission system in the district of Masaka, Wachiso, Mokono, Busoga region, Kampala and Entebbe. They went on to discover that 1.5 million young children or minors, they voted. Akakadde kamu n'ekitundu abaana bali myaka 3 okoma ku myaka 16 balonda akakadde kamu n'ekitundu. Eno video bayinza gijjayo balonda akakadde kamu n'ekitundu. Mu mateeka kino kikontana ne ssemateeka w'eggwanga ne ssemateeka w'ensi yonna. Mayina yenna okwetaba mu kulonda. Abaana bano babajja luddawa. Museveni youth hubs yakuliyetinga across the country. Youth hubs gye bateeka simanye ebyalaani biki ne bazijja mu masomero, endala bazijja mu masomero, endala bazijja mu malwaliro. Zino details z'abaana akakadde akamu n'ekitundu bazijja mu youth hub endala muze yakuliyetinga ne bazijja mu masomero, mujjukira abaana babikira ekisenga mu masomero saako ne malwaliro bino by'okugema abaana. Eno miliyoni 1.5 eyalonda nga tekkirizibwa kulonda bagijjawa bagijja mu field z'emagambye. Youth hubs which were created by Museveni himself, schools and hospitals during the immunization period. Ne bakozesa system ezokka. Kati ekyo mukitegedde tugenze ku nsonga y'okusatu. Mu simulation system bazudde nga waliwo abantu emitwalo 100 ku mitwalo 35 nga baafadda. They found out that more than 300,000 to 500,000 dead people voted on that day using their national identification cards, which shows that all the identification cards were discontinued. But during elections, all the IDs were used in rigging votes, and these dead people, they voted. Ensonga y'okusatu mugitegedde. Bano baloya ba Museveni, Chief Justice, n'abafere n'abadde mu kkooti bakizudde nti wakati w'emitwalo 3 ku mitwalo 5 abantu abaafa ennanga muntu zaabwe zaalonda naye nga mu system ennanga muntu zino zaali discontinued. Kitegeeza zaali zagibwamu nga abantu bano baakola ki baafa naye zaalonze. Ne banootinga ensonga y'okusatu. Muwandiike ebintu bino. Tugenze ku nsonga ey'okuna. Bagenzo kizuula nga waliwo emitwalo 25 ku 3 egy'aba non-Ugandans abalonze naye nga balonze Nyandi Osofiriti bahabulwa naye nga abantu bano bali non-existent, they don't exist anywhere mu system ya Uganda naye nga baba registering ne bafuna ennanga muntu naye nga mu system tezirimu.
emitwalo 25 kwaga wasatu ne bafinding out n'ekyo ne bakinoonyerezaako. Non-Ugandans muli ba refugees, mulimu aba Somalia, mulimu abanyarwanda, mulimu aba South Sudan, mulimu aba Congo. Ompulya bulungi nnyo. Emitwalo 25 kwasatu babasanze si bannayuganda, balina national identification cards nenga they don't exist anywhere. Olw'ensonga nti abasinga obungi ba refugees, ba Somalia, ba Rwandese, ba South Sudan n'abalala ba Congolais nga beyambisibwa mu kulonda. Eyo ne baginotinga wansi. Eyo yakuna tugenze ku yokutaano. Ensonga y'okutaano yo buli omu badde ogimanyi yeeruwa. Abalamuzi ne balooya bonna abadde mu musango bagambye nti ekintu kino kiswaza era kizibu nnyo n'okibulira muzibe okukitegeera kyekiriwa nti singa omuntu nannyini kubbibwa kalu yazze mu kkooti otwabira twandibadde tunnonnyola tutya nga era byewakama yandibadde ayimirira watyo n'abamubuuza nti owaaye nti ye wagamba nti wafunanga live transmissions eza results eza presidential okuva mu buli koona y'eggwanga ku Tale Center across the district, yes. But unfortunately, internet ya switching off. How did you transmit the results from all districts across the country without internet? And some areas, even the power over electricity was switched off. Nti singa babuuza bakama okutambuza results ze wasomera ensi wazatambula zityo okuva ku Tale Center across the country nga internet wagijjeeko nga n'ebitundu ebisinga by'eggwanga amasannyalaze gaali gavuddeko nga twagajjako intentionally wandibadde ebyo bino results wazitambuza otya ng'amatama ntengu. Bagamba bino bigenda twokesa eyo naye baginotinga wansi mugitegedde bulungi nnyo. Bali kuno kwe bali bonna, kwe bali kuno bonna tekuli ataliiko kuno. Kandeti yennyini Museveni yajjako amasannyalaze ne internet ne babijjako. Tugenze ku nsonga endala. Mu simulation bazudde nti waliwo emitwalo 5 egy'obululu nga bagiteekamu nga girimu double entry. Bazudde obululu emitwalo 5 nga bulimu double entry. The simulation process found out that during the process or during the previous elections or the last election, they found out there was 500,000 votes which had double entries. Which double entries means into one person voted 4 times in different locations. Bazudde nti obululu mitwalo 5 nga bwali obululu mitwalo 5 babuzudde nga bwalondebwa nenga buli yalonda emirundi egisukka mu 3 ng'alonde mu bitundu bya njawulo nga muntu y'omu yalonze ku ndaga muntu y'emu. Obululu emitwalo 5 tugenda mu maaso. Ekyasembyeyo kyabakubye enkyukwe bonna. Mbalina okunywa ku mazzi. Ekyabakubye enkyukwe ekyasembye wonna mu kkooti bakizudde
nti waliwo ballot staffing eyasukka mu voters register byabakamazi yagamba nti azirina ziri million 21 abalonzi bali million 25 abebalonda ne bano bonna ba increasinga due to the ballot staffing bazudde nti abalonzi abalonda bonna abekifere bali million 20 kuno kiwa kiwanuka kwali Kalugire kwali Chief Justice kwali Robert Kasibante kwoli Museveni kwoli Muhozi kwoli Simon Mugenyi Mbereju byabakama kwe muri kuno bagenzo kizulanga millions 25 zezalonda na ye ngenambe esinga yali about staffing jukira waliwo okutikinga obululu a week sisatu before elections obululu babutikinga mu December batandika obutikinga mu December ng'ennaku z'omwezi 15 December le batandika okutikinga obululu mu different areas of the country nyo okusinga bakikola mu Buganda mu Busoga ne West Nile eri mu West yo ki automatic mwakimanya bagenda okukola ballot staffing obululu bususse million amachi million 25 nga zisusse ne voters register byabakamaji yali alina n'obululu ya printinga nga bugisusse ne bagamba no Chiriwa chiwanoka Kalugire baddayo mu ofisi yawe eri mu side zaawo ku cement ekamo chao side yawo ne baddayo batulana Robert Kasibante ne batulana Chief Justice ne batulana zonna enkwezengeza alyo mu boardroom ne bategeza Nandwe the finding outs of the simulation they are going to expose the system and Ibakama doesn't have results. What can we do? Museveni bagamba inform Kasibante to withdraw the case. Era Kasibante kwe kujana withdrawing a case na jijayo. Nebalagira immediate effect ngina kuzomwezi mokaga. Nebalagira Simon Mbereju ya Mukama gazeti ngiriza tisize ya soma. Nga simulation yeganye. Yabakama kwe kujana atekayo na gazeti ngibyo byavude byasoma yekenyini nga tebigenze mu website poto ya Electoral Commission tebiriyo teriyo diara forms teriyo district teriyo constituency teri kiraga nti Museveni ya wangula wanna wante kiriyo tekiriyo yensonga lwaki mugoberere nako omusango nezigutambuliddemu mugoberere procedure yago enako ono za withdrawing them after 1 day ne bagazetinga or after 3 days ne bagazetinga rensonga babagamba tukigalirawo tugenda kuswala kati mwe kisingo batisa why Robert Kyagulanyi Ssentamu is quiet kati waliwo ekirumiriza kyali ono omanyi bagamba akatale kabwa oli amagombo gasula mu kubanga weekumidde ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde tubeera nabyo amawulire mu bungi nnyo ddala bugambe nti tula tuzikalira nywera buli kyetaaga okubanga omanya tujja kubanga tujituusaako webali kubanga oli naffe tusima nnyo era tusimira ddala tojjanga okwa tujja kubanga tukomawo n'amawulire mangi nnyo temuvaawo.